Bakulu tubanirizaako basewo. Kali sibo. Tukusanze ng'olina Ssekyewa mubala kati mupanga kati. Show ya mwana mulenzi ono emu ku concert zajja okukola ennyingi naye nga ku Lwokutaano tulina concert ye wano ku Papazi Sport e Makindye egenda kuba ngiyite launch okugamba gye nvuddewo yenayina Ssekyewa experience yuzaffe mu Luganda twali kise gye nvudde byayiseemu yatandika ddi wimba we bonna agenda kutuyimbira ku Friday ku Papazi Sport e wano e Makindye abayimbi bangi tumuwerekeddeko ffe nga bakadde mu music Brad Mayinja ajja kubaawo Papa Misa Kisebakola ajja kubaawo Honorable Geoffrey ajja kubaawo n'abalala bangi nnyo bane ba Modern Natume tugenda kumwerekerako tuyimbeyo obuyimba butonotono naye ate yajja okuyimba esinga obungi Ronald Mayinja bumu ku bayimbi bwe mwali ne Ssekyewa mu Eagles mu bigambo biri bisatu osobola kumunnyonnyola otya bwe Ssekyewa muyimbi nnyo era mmanyi nsubira ekisinga obulungi ku Friday n'olwekyo n'aligambye abantu bonna bajje balabe ekintu ekyo kye twalaba mu Ssekyewa nga bo tebannakiraba kisaawe eno kyali akiraga ensi but is good tubadde tukyaludde okubalaba nga muli ku stage emu nga bwe mwabeeranga edda mu bibiina kangambe nga Eagles lwaki gwe nga Ssekinoomu ovuddeyo okuwagira Ssekyewa? Si kwagira Ssekyewa ne bannanga bala bonna we bali kati zino ze products zaffe bw'okuza omwana nolabanga naye atandise okuyimirira musanyuka n'ogamba otyo kati show yiyo tuli twabanga mu maaso nga bo bali mabega kati bali mu maaso ffe tulize mabega ng'abazadde gwomu ku bagodfather ba Ssekyewa. Very good. Lwaki tewamugaana ebbidde? Kati onanywa kaki Ssekyewa banaakacupa kamu wali omulabyeko ng'atamidde bayita ezo Ssekyewa mulabawo n'akacupa naye simulabako ng'atamidde oba ka decoration kubanga gwe tate tonywa tukulawo beera soba naye takanywa aba alimba bulimbi wali omulabyeko Ssekyewa ng'atagadde sebo beera soba akanga bukazi tukanga mujasi ku lunaku luneeno Ssekyewa nga agenda kubanga atuwamu tulabye nga abadde aluddewo okukikola olowooza lwaki ennaku zinene abayimbi twettanidde nnyo bali bannaffe kati nga mmwe abatakyarelizinga nnyo music okusinga b'ennaku zino lwakiri bwe kityo? Kyobuzo okiguziza what do you mean? Obuuza ki? Lwaki mwe mukomyewo ennaku zino eno okubeera nga tolaba Ssekyewa agenda tegeka event? Ronald Mayinja yategeka event ku Serena ng'ate osina abaana be tulabanga balina ennyimba eziriko si bye baliko oza temuyingirira space yaabwe. Tubiri mu kuyingira space buli music alina abamwagala ate musical band music ye alwawo alawangaala nnyo so kati ojja kulaba nga Ssekyewa buli luyimba lwayimba n'abawuliriza balumanyi nti akwata ku nti batakwata ku mutwe ekintu ekikwata ku mutwe kikuta gubanga mwembe gukugwako n'oterera naye ekyokumutima music kati ngowa Ssekyewa yakwata abantu ku mutima so bwe twagalira tukoma ntuyimba katukomyewo ojja kulaba shows ngeza Serena baziraba show ya Ssekyewa ogenda kugiraba abekyotera bagenda kuziraba so bamanye nti mutabani ekintu bamutendeka abantu si bakunyonyola nnyo abantu bamanyi gye baagala yali mukyala wa Ssekyewa ennaku ezo yavaayo n'akaaba amaziga nga bamubanja essente wabimanyako tumale conference tumale show naye tujja mukubira Canada essimu zituuka tujja mukubira atubulira okuvaayo ne mubanga mukola shows eyo bamisaki ne bayirimi nambiri tubalaba bategese kitegeeza music abayimbi abayimba ennaku zino music takyali musanti kituse namaze okubanga mufuna space eyo okuyimba si space twali twasirikamu si nti baliwe batugaana okuyimba ne twasirikamu music atali wa pressure oyimba n'okola ne ku birala music waali n'ogenda mu mwanyi n'okola ebintu byovaayo nodda n'oyimba n'abantu ne bagamba nti nga tetuyimbidde wanga ffe tetulina pressure nti oba ani aliwo kasa tugaa nti date tujagala oba tujagala olowooza lwaki band music abadde addiridde taddiridde manyige mugumu omanyi bana abasajja bavuga eggaali najjako emikono neyesirikira eggaali yakimanyi nawondowa kati feba music omukuba nowondowa bwogira noga ndowooza mugwa omusanvu awo kanyembeko kati waliwo ataziba mukazi
so ffe byaffe si bya pressure. si bya pressure. olowooza tekivudde kuba nti music ayimbibwa ennaku zino takyazitowa kimala. naye azitowa lwaki takyawangala bw'aba azitowa? wali sijja kumwogerera ku music mulala saze wano kwogera ku music mulala kati tuli ku band music ffe nga abamuyimba n'abaana baffe betwatendeka ndi musanyufu nnyo tumwana nga Ssekiwa kati atandise agumye yekkiririzaamu nti I need a show ng'omuntu so ekyo kimwebalizaga kyausi ba Uncle Ronald Mayinja bategese Serena ba Misaki olowooza Papa Sport teweesedde kuba bakulu banno byeki anti bw'oba otegeka endongo eno manyi waliwo okukola endongo okukyamuka n'okukola endongo okufunamu naye wali wa mukulu wange ayinza okuba alina privileges yakolaki zeyamba so and besides bwenkolawo naye afuna we kifo kiki ajja kutunda bbiya ajja kutunda ebyokulya kati nze nanyini Serena simumanyi simanyi oba yaani oba ekizimbe simanyi kizimbe naye kakati wano mba ncontribute nze nga naye atakoze ki tunaabiraba ebirala ebinaddako mu maaso katusoke tulabe kino Ssekiwa ku budde buno press conference gyokoze mwami Ronald Mayinja yazokireza y'omu ku babboyi be abasinga mu njogera ennyangu kiki osinga okumwegombako okwawukana ku banne? tewali nnyo kyanjawulo abo bonna bataata bange naye ye yasobodde era wali tojja ufena ojja tusangawo wali security egenda kubeera etya era ava kyotera nze nange kyenva nze simulesa bakumira bikitwakolera simulesa bakumira benekitundu era naye gye yabadde kakati aŋŋambye kubwedda nkomunicatinga naye naŋŋamba kijja kukola mutabani nga sizze nga Eagles Production tebadde eki represented ne mukama mulungi tanyambye nakola ki amakubo gamanyi jaamu biki byonna byonna ebyo naye mukama mulungi tyakoze eki era kati mmanyi Eagles Production ebadde represented bagita the mighty Eagles Production yali asasika osazeewo bagatte ate nze musajja nedda sibuuze ebibuuzo ebitugattako wangi tumanyi nti nayimbira mu the airs right tumanyi nti nelutala ayimbira mu the airs how come tutambula ku postayo yabembe bagenda okuyimbirako anti yali yakavaawo ku papazi kushoya kulamana so nga kijja kuba ate kisusse ne situgamba tajja baawo ajja kubaawo mushozi onaala okoze press conference naye tetulabye ku basaponsa osobodde otya okuba nga oyigizaayo ekivulu kino basapo ate no press conference ya muyimbi ng'omuyimbi basponsa kwe bali ku Kalanguka TV kwe bali ku bipande kwe bali ku banners so tebalina mutewana ya olwaleero luno olw'emmande luno nga lumu July tuli mu press conference ya mwana mulenzi Charles Ssekiwa nga ku lwokutaano ngenda kuzomwe sorry basabo ne bannyabo olwaleero ngenda kuzomwezi lumu ogw'omusanvu tuli mu press conference ya mwana mulenzi Charles Ssekiwa nga ku lwokutaano nga ttaano alina show Papa's Sport wane Makindye wa Papa Misaki Ssemakula tujje tumwogere bangi ffe nga bakadde mu music tugenda kubeerawo nze kenyini ngenda kubeerawo kuyimba Papa Misaki ajja kubaawo Geoffrey ajja kubaawo na bangi bande mu music industry abagenda okubaawo mujje tuwogere mwana mulenzi ono ayige nti kaakati essaawa eno nsajja kudde nalwawo dde okola ekintu kino nolwekyo ku lwokutaano luno tuli ku Papa Sport wane Makindye mujje mu ndongo etasirika kanjiyita endongo non-stop mwana tuvudde wala naye twamutraininga kati atatandise kutraininga wabonako olunaffe tugenda kubaawo tuwaweeyo 2-3 ate yayimba ezisingawo bungi tubalinzeeyo ate nga 7 tugenda kubaayira kyotera ku kaalo era naye tujja kuwayo ffenna mwebalinyo mwebali ddala tubalinzeeyo wangi bakube banamanya